nga tukyagendera ddala mu maaso okubanga tuba tussako buli ekyabadde ku FOGIM olunaku olw'eggulo nga baselebratinga 15 years. Wabaddeyo ebintu bingi nga bwe twabibalaze nti mama yalese abaana okubanga yeebaza Mukama Katonda olw'okumutaasa theatre, era mu bufu bwe bumu abaana ne babawongayo. Ebyo byonna twabalaze buli kimu okusingira ddala, era n'olunaku olwaleero tubaleetedde Pastor Dan. Pastor Dan ono mumumanyi bulungi, mutabani wa Pastor Tom Mugira, era nga mumumanyi bulungi naye yakwata olugendo olwa daddi olw'okubanga aweereza, era nga muweereza w'amaanyi, tayisibwamu maaso n'eddakiika emu. Ono naye yabadde omu ku bagenyi ababadde ku FOGIM nga baselebratinga 15 years of FOGIM, era nga yagenze ne Nnaalongo. Tujjukire nti ono naye Ssaalongo ekyabadde eyo. So wano Pastor Biyungo we yayimiriridde n'atuwa obujulizi abasinga bwe bubadde tetumanyi, era nga wano yavuddeyo n'atubuulira nti yali atwala baddaani abo ku ssomero edda nga bakyali bato, nga n'abavugira na ku kagaali buno bumanyi ga kifuba. Pastor Biyungo tali mulimu gwatako naye Mugama gano byonna yali abimuyisaamu kumugezesa, era mu kaseera kano waali weewo naye atyova olaba abyogerako because ayagala ku inspiring gwali eyo. Omanye nti ensi eno tekoma, era omanye nti ne mu mbeera gy'olimu ntono nnyo ku ye bye yayitamu, ate era okitegeere nti naye ekyo ky'oyitamu osobolera ddala okukiyitamu singa oba weesize Mukama Katonda. Katino kamukuwe nga bejjukanya ebiseera ebyo ng'ali ne Pastor Dan mu budde bwabwe nga bakyali ewaffe eka Mmengo. Nakola mulimu gwa nali nvuga boda za kagaali, ne bampita ne baŋŋamba twagala otuvugirenga abaana baffe tukuwengayo akasente ku wiikendi, ono okikkiriza? Ne ŋŋamba maama nja kikkiriza. Ne mbavuganga okuvanga Emutundwe nga basomera ku White Angel Najja Nankumbi, ne banjagala nange ne mbaagala. Naye nga n'omulimu bagumpadde nga ne muzeeyi naye tannasumulukukanga kati bw'asumulukuse, kubanga nzijukira ono yennyini yagenda n'agamba taata we, nali mbavuga nga sibajja kasozi, kati eggaali neevaako ekisotta kino ne kasigala akakunku, nga bwe nninnya bwe nti kasozi kannyiga ekigere kannuma, akasozi ne ntandika ozibajjako. Ono n'agenda n'agamba taadi we, tubadde tusaba ogule ekigere ky'eggaali asobole otuvuganga obulungi. Amazima gali nti muzeeyi ekigere teyakigula. Ono n'amwetayira ne ŋŋamba nja kuvugirawo ng'akalimu kange nkakola ntya, era okumanya nti navuga n'empulira nga nako guntuuse, nayingira mu kusaba ne ŋŋamba Mukama nteeraawo omusigire adde mu pozisoni yange, ate nze obeereko wookola otya wonsindika. Waliwo omusumba bamuyita kati naye musumba bamuyita Tamale, yali abeeraawo Mande Tamale, ne bamuwa omulimu ogwo. Nze nenfuna promotion ne ŋŋenda ne bampa okukola obwa security ku kifo kyonna misana n'ekiro. Ye ntandikwa yange okuseetolinga mu kifo ekyannyamba okundera okuzaala okuyitibwa okuli mu nze kwe twebalizaako Mukama olwaleero. Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Mpulira amaanyi mangi nnyo okulaba ng'omwana oyo aweereza Katonda mu maanyi. Ate nange ndi musanyufu okulaba nga nange yali akola omulimu ng'ate empeereza mu maanyi. Wabeerawo ekifo Katonda kye yeeroboza nga kyakusumulula bulamu bwo na kutuukiriza kuteesebwa kwa Mukama okuli mu bulamu bwo. Bwe ntuula mu kifo Mukama n'ayogera nange okutandika omulimu, nalwawo nnyo ebitwaliriza biba bingi, era njagala kwogera ku kye bayita ebimu njagenda mbikwatako ebimmenya omulimu gwa Mukama. Abantu bangi bayitiddwa ne balemererwa olw'omulimu gwa Mukama, naye bw'ozuula ebimenya omulimu gwa Mukama, osobola okukola omulimu gwa Mukama.
Mukama bwe yaŋŋamba okutandika omulimu nabagamba nali njagala Ntebe ku lw'Entebe. Njagala nnyo ebintu ebirungi. Era wentuuse kati wemba nkola ekintu nkola kirungi. Nga njagala abagenda ku kisaawe ky'Entebe baba bagenda okugenda basooka kusaba ne balinnya ennyonyi. Baba bakomyewo bajja wange ne basaba. Bwe nali ndowooza bwetyo. Ne Mukama nandeeta eno ennansana. Ennansana Mukama naŋŋamba ne ŋŋamba nkwatagane naani. Mukama naŋŋamba nannuŋŋamya Musumba Babula. Emyaka 18 ndina omuweereza wa Mukama. Era omulimu okuva lwe lwatandika assistant ali wano. Talina kye yampa nti abeera assistant. Waaliwo abaali bamanyi naye eggulu lye lyampuliza. Ne muyita ne mugamba Mukama ŋŋamba omulimu mu Nansana ewuwo ebeerewo mu Seero. Negenda oyogere nawe weekaawo n'abeewa mutulabe nti oba naawe kyempulira. Saamugambirawo tukikole. Kyempulira genda osabe. Bw'onookiwulira tunaatandika omulimu. Kwatwala omwaka mulamba. Paka we yagamba nti ddala tukikkiriza. Gy'emyaka 3 gye twamala eri emmanga mu kifo. Era gye twali twatandikayo bwe twaweza omwaka mulamba ne twebaza. Simanyi oba mutabani wange ebifaananyi yabadde abitaddekokko. Nga ono omwana abadde ayimba oluyimba lw'Oluganda. Na bano bonna bassempeebwa. Aleese mukazi we ng'azadde baali bato. Mukama yebazwe. Naye nga tuli eyo waaliwo kye bayita obugumiikiriza. Nva mu kyaki emutundwe ng'abantu bangi. N'otuuka ewaka nga waliwo abantu bawaka bokka. Ne wajja n'otuuka olulala n'osangayo nga wazzeeyo abakyalidde 2. Obuweereza okutuuka wano bwe butuuse kyama kya bugumiikiriza. Njagala otaapinga amafuta ga sipiidi ag'okukulaakulana ku bulamu obwo. Wano we tuli olwaleero si we tubadde. Bwe twava mu omuseero ne tujja mu kibaati, manya mu kiveera, wano waali wabi nnyo. Twasimba emiti gino ne tukubawo ebiveera ne tusima emyala. Naye nga ffe nga tulaba gye tulaga, abatulabanga n'abamu batusekerera busekerezi. Awo nga woolabawo. Ampuliza obuwuliza oba tolina ssimu ya touch. Mukama ajja kuwa oyo Musumba Babula. Tusima omwala gwalina wano manju. Ettaka lyonna lye twajjayo gwe twafuula akatuuti wano. Kama yebazwe kino kifo kyali kyereere. Eyo gye tugenze tuva. Okufuna omuti gwa kalitunsi kyali nga kyamagero. Ne tukubako ebiveera nga tetulina na za kabaati. Abantu abamu ne bajja nga bamanyi kibanda kya firimu wano. Naye ne tusabira mu biveera ebyo, ebiveera ne bikutuka. Nabyo ne bituleetera obuzibu. Abantu bali batandise okujja ne beesalako olw'ebiveera. Abakyala bakatonda yabawa embeera zaabwe ezo za njawulo. Tokwata ku nviiri zaabwe. Kati bajjanga okusaba. Empewo n'efuuwa ebiveera nga bikaddiye. Obuntu ne bubagwa mu nviiri. Ogenda okulaba nga munnaamulondamu ng'agamba nze wano enkya sigenda kudda wano okuggyako ng'ebiveera bikoze bitya. Ate ne tusaba Katonda n'atuyamba okulwana okulaba tukubeko akabaati. Yebasibe Yesu. Naye wonna tuzze tutambula n'okwebaza nga Mukama ajja tutambuza. Enkyukakyuka n'egenda ng'ejja. Naye nga waliwo ebigambo si bitono. Seera ebyo nalina mmotoka eyo kalibu. Nagiyitanga na mmamba. Bwe nsanga bulooka n'ennyimira n'engitikkamu nga baazisudde. Oba jjinja lye lyagudde nze eyo yatikkanga byonna. Yayimirawo n'ezimba. Neyaginsigamu n'awulira essanyu. Kyala abeera na mu Amerika yajja n'ampa n'ekirabo. N'agamba weebale kuuma nsigo wamma.
kama yebazwe naye yonna gye tuvudde Katonda zaatuleeta yiga okulwana olutalo olutambulira mu kkanisa olunafuye ekkanisa ekkanisa wadde ogirabanga ebeera bweto kati eyatulaba ku luli twazimba bwe tutyo ne tuteekako ezo bulooka zolaba twali tuzimbyewo ka ofiisi emabega wano otwayimusa kati nye ekizimbe ekyakalina kali ka ofiisi kaffe nga bwe tubeera kama najja nga atutambuza mpola mpola olwo nno nga tulina kuva wali ku kkubo paka wano nga wetukoma eri emabega tetunnagendayo nnyo Mukama n'atuwa ne tugula n'eri emabega ne tugenda abange fogi muweeri wano olwaleero tetupangisaawo bupangisa twatandikira mu kupangisa byuma twatandikira mu kupangisa butebe jeleneeta buli kimu kyonna ne tuguma naye kati ebisinga pozi kati kyendabyeko kunkuba wano kaama obanga tuli mu kusaba ne bongerayo obutebe nga 5 ne bongerayo obutebe nga 10 nga tubupangisiza naye obutebe obusinga bwonna bwaffe ekyokubiri ogenda okusaba nnyo Katonda akwawuleko abantu abatalina ndowooza ekutwala mu maaso banga lyemmaze okuweereza wano yessaala yange abatalina magenda abakyamu Katonda abanjawulire be yateesa eri obulamu bwange bandeetera kinnyambye nnyo okutambula nga ŋŋenda mu maaso nga sidda mabega mu kkanisa mulimu abantu nga bo tebaleeta birowoozo bya kuzaalibwa mu bulamu bwo okwongera mu maaso okujjako kusanga ng'otambula ogenda mu maaso ne baleeta ebigambo ebikuzza emabega lwana nnyo okulaba ng'okuuma okwolesebwako myaka 15 gye tumaze ffe ekkanisa yaffe teyulikangamu ate teriyulika waliwo ebigambo ebijja nga binafuya olina okumanya w'obikwata waliwo abantu abamu nga bo tebalina bigambo bitwala muntu mu maaso wabula kubazza amabega bano bonna boolaba abasumba abamu wano tebaali bwe bati abamu basookera mu bukebezi musumba Desire yakulemberako abakebezi wano nga ye Chief Asha ne musumba atwayire abasinga bonna gurupu esinga ey'abasumba baali bakebezi mami Desire wuuyo omulaba oli mami Esther omulaba oli Lilian omulaba basiiwuufu nga n'abantu babatya naye kati bayimirira ne babwatuka weetaaga mu mwaka guno ogw'okukakasibwa weetaaga muntu akuyamba n'aggyayo ekiri mu bulamu bwo n'akulinnyisaako ku madaala gy'otatuukanga n'otuukayo fogi mu kye tulimu baabo Richard teyali musumba yali muyimbi Richard we yajjira wano nga tannawasa nga ne mukyala we ali mu kwaya mwe beerabira ne beewasa kati basumba okitegera kyegamba baaliko abaweereza embala eyo egenze ejja ng'ebava emabega kyovudde olaba bazze bakwatirira gy'oli Kathe Mawanda naye teyali mufumbo yali akulira kwaya nga ne Mawanda azze mu kwaya yali tamanyi kuyimba bulungi yamutraininga Katonda n'amumusasulamu n'afuukira ddala mwami we kale gwe kubira Yesu affe engalo ez'amaanyi tuvudde wala tuzze tutambula Mukama nga atwongerayo kati oyina okusaba Katonda akwawuleko abantu nga tebatabagana na kirooto kyo nakwolesebwako abo tebakeereyanga bagambe Mukama abawese mu kkubo eryabwe oyaniriza ab'amagenda go mu linnya lyani
waliyo abantu abalala nga bo ekintu ekibaliko buli step gy'ogendako okwagala okugitambulako bwoti nga be balinga abakuwalulayo tebalengera gy'olengera, tebalaba ky'olaba, abo tebakulemesanga ng'ogenda mu maaso.